mu mawulire agava mu ggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo, mawulire agakagwawo breaking news, abayeekera ba M23 nga bayita ku mukutu gwabwe official website balangiridde kye tuyita ceasefire. Batadde wansi emmundu oluvannyuma lwa pressure okubanga ate ebadde yeeyongedde okuva naddala mu mawanga ag'enjawulo. Okusinziira ku sources wano batugamba nti okuyimiriza emmundu kuno oba okuyimiriza okulwanagana kye bayise ceasefire kugenda kubanga kutandikirawo mbagirawo ennaku z'omwezi nga 4 lwe lunaku olwaleero mwezi gwa 2 omwaka 2025 nga bwengenda okubanga ate nkubuulira nkugambye ekiwandiiko bakitadde ku mukutu gwabwe official website ey'akabinja kano akaabayeekera aka M23 oba kye bayita the March 23 movement M23 rebel groups balangiridde kye bayita ceasefire effective February 4 2025. Tebagenda kuddamu kubeera nga bakuba emmundu yonna mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira bino bigenda okujjira ng'eggwanga erya Rwanda libadde litandise okufuna pressure okuva mu mawanga ag'enjawulo, ate ng'abayeekera bano aba M23 nga kigambibwa nti bayambibwako eggwanga erya Rwanda era nga gavumenti z'amawanga ag'enjawulo okuva mu regions ez'enjawulo babadde batandise okuteekawo embeera, omuli eggwanga erya South Africa eryavuddeyo ne lirangirira, omuli eggwanga erya Burundi awo omukulu amanyiddwa nga Ndayishimiye yavuddeyo naye n'abaako by'ayogera awo ng'alaga ali bumu n'eggwanga lyonna erigenda okweŋŋanga eggwanga erya Rwanda olw'abayeekera ba M23 abali mu kutabangula emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira abayeekera bano babadde batandise okubanga bateeka ensonga eno ku mmeeza nga bategeeza nti n'ekitundu ekya Bukavu, ekibuga ekinene ekisangibwa mu province emanyiddwa nga South Kivu, nga nakyo batandise okuteekateeka okulaba nga nakyo bakirumba, ekintu kye bavuddeyo ne beegaana ne bategeeza nti bannange ffe tukomye mu North Kivu, South Kivu tetulina kye tujagaza. Kakati ebyo bibadde bikyagenda maaso ne bavaayo ne bateeka ekiwandiiko ku official website yaabwe abategeeza nti olutalo abatwagala tuwummuzeemu ku mmundu ey'okubanga ate tukuba eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wuliriza okusinziira ku sources abagamba nti the March 23 movement M23 rebel group has announced a ceasefire effective 4th February 2025, citing humanitarian concern amid the ongoing clashes with the armed forces of the Democratic Republic of Congo FARDC. Nti abayeekera abakabinja ka M23 waliwo yabadde ambuuza M23 kitegeeza ki, kigwayo nti the March 23 movement nti balangiridde ceasefire okuyimirizaamu okulwana era nga bayimiririzaawo bunnambiro, era okuyimiriza kwabwe kuno oba ceasefire eno okutandika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri 2025 lwe lunaku olwaleero tegenda kuddamu kubaayo kulwanagana kwonna wakati w'akabinja ka M23 n'amagye aga gavumenti ey'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ge bayita FARDC oba Armed Forces of the Democratic Republic of Congo. Nti tewagenda kuddamu kubeerawo kulwanagana kwonna. Ekiwandiiko kino baakifulumiza ng'ennaku z'omwezi 3 olunaku olwajjo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero, era nga wano batugamba nti in an official communication dated February 3rd 2025 the Alliance wano bebeeyita AFC Alliance Fleuve Congo M23 stroke condemned the Kinshasa government for what is described as a worsening humanitarian crisis. Kakati nno bana ba M23 ate omusango baguteeka ku magye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu bwe baviiriddeko ekitta abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu province emanyiddwa nga North Kivu mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Goma ekyawambibwa. Jjukira bano baavaayo ne bategeeza nti bawambye ekibuga kino. Kati okusinziira ku sources getufuna gatulaga nti ate bavuddeyo ne baba nga ate omusango baguteeka ku gavumenti ey'eggwanga eya DRC ekulembera Felix Tshisekedi. Kakati wuliriza nga tukyagenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako, waliwo amawulire g'enfuna era gengenda okujja nago mu ddakiika ezitali nnyingi. Eggwanga erya America lirabika nga lirabudde era liduumidde amagye n'abantu abaalyo babeere nga bava mu kibuga Goma. Olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddako? Byonna tugenda bikuwa, wabula kansooke nkutuuseeko ekiwandiiko ekyateekeddwa aba M23 nga bategeeza nga bwe balangiridde ceasefire era bwe bayimiriza okulwanagana kwonna okubadde kugenda maaso mu ggwanga eryo oluvannyuma lwa pressure egenze maaso n'okuba nga ate ebatemba. Wuliriza. The statement signed by AFC stroke M23 digital communication focal point Lawrence Kanyuka criticized the FARDC's continued use of military aircraft at Kavumu Airport
to launch bomb attacks on areas under M23 control. Okusinzira kwono atadde omukono ku kiwandiiko kino nga gwe bayise digital communication focal point ow'akabinja kana ka M23 amanyiddwa nga Lawrence Kanyuka yategeezezza nti ate ye avumirira ne sekuvumirira yenna gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okweyambisa amagye ne kye tuyita military aircraft amaanyi ag'omu bbanga okulaba nga bakyayongera okusuula ebikompola n'okulumbagana airport emanyiddwa nga Kavumu airport. Abano gye bagamba nti bo yemu ku yekwebwe bye bawamba nti nezimu ku control nezimu ku areas eziri mu control ey'akabinja ka M23 nti gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ekyagenda maaso n'okubanga ekasukayo ebizuka. Kati bano bagamba tetujja kubikkiriza era bo bavumiridde nnyo ekikolwa ekyo. Jjukira nkugambye bano bali mu North Kivu naye waliyo kye bayita South Kivu era nga bw'ogenda okuwulira ate nga tukutuusako ensonga nga bwe zitambula. Okusinziira ku sources nga tukyagenda maaso nga bagamba last weekend M23 political head Corneille Nanga addressed the media in Goma and indicated that his forces would march southwards into Kinshasa until all of DR Congo is liberated. Okusinzira ku bano nga bagamba nti bagenda balina enteekateeka nga M23 okubeera nga bamaakinga okutuuka mu Maserengeta mu kibuga ekikulu ekimerwa nga Kinshasa okulaba nga eggwanga erya Congo lyonna bamaze okuba nga baliwamba. In response, the Kinshasa government vowed decisive if offensive to flush the rebels out of North Kivu. Nga bagamba nti wano eggwanga erya Democratic Republic of Congo nalyo ne libaanukula ne libategeeza nti temukigeza era tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tuteekawo embeera okulemesa aba M23 okuddamu okubaako ekitundu kyonna ekya Democratic Republic of Congo kye bayinza okuba nga bawamba. Era gavumenti y'eggwanga eryo yabyanukula bwekyo naddala mu kwogera okw'omukulu amanyiddwa nga Felix Tshisekedi bwe yali ayogerako eri bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gye buvuddeko mu mawulire ge twajja tukuwa. Kakati ebigenda maaso bwe bityo we bikyagenda maaso n'okuba nga ate tubikutuusako. Watanaba kubanga osubscribe nga kikole bino byonna oleme kubanga obisubwa. Naye nga nkugambye America erangiridde abatuuze okuva mu kibuga Kinshasa n'okuva mu kibuga Goma nga bwe ngenda okujja mbere nga mbikutegeeza. Jjukira kigambibwa nti ekibuga kino Goma si gwe mulundi ogusoose okubeera nga kiwambibwa abayeekera. Mu mwaka gwa 2012 abayeekera bano be bamu era bawamba ekibuga kino Goma wabula olwa international pressure eyabateekebwako ba withdrawinga era ne baddukayo mu kibuga Goma ne babanga eggwanga erya Democratic Republic of Congo lyaddamu ne lyaddiza ekibuga kino. Kakati we twogerera amawulire agava side eyo gatulaga nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo si birungi. Abayeekera balangiridde ceasefire bayimiriza emmundu newankubadde ng'ate eggwanga erya America nalyo lirangiridde era litegeezezza nti bannansi mubeere nga mufuluma ekibuga Kinshasa n'ebibuga ebirala ebiriraanyaawo. Ngenda kujja naago mbere nga kutuusaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.